N'ekiri waggulu wa byonna ebirungi byatukoledde Allah kwe kubeera nga tulungamira eddiini eno. Kye kirungi oba kyekyengera ekiri waggulu ebyengera byonna Allahu azza wa jalla byagabirira abatonde. Fissanga wakadde omwegayire Allah akuwangalize ku ddiini eno era agikuttireko. Musaba Allahu azza wa jalla akkirize ebirungi bye tukoze nga tukola ku lulwe, saate mu ngeri y'emu tumwetondera ku madhambi ge tuguddemu mu mitendera gyago gyonna. Tumusaba Allah abeere nga atusonyiwa. Tumusaba Allah assa okusaasana emirembe kwesi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be na buli kinnoomu agoberedde obufu bwabwe okutuusa olunaku lwe tunamusinkana. Wesiba Allahu rabbu alalamin. Twebaza mashayikh abakulembedde okubaako nekibatujjukiza ku ddiini yaffe, naddala omusomesa waffe sheikh waffe Ibrahimu Kitenda hafidhahu Allahu wa ra'ahu wa nafa'a bihi al-Islam wal muslimin. Ebigambo byatusomesezza ebikwatagana ku mpisa. Eddiini eno yonna oba tugamba nti al adabu huwa ddiini. Empisa kyeki? Empisa ze ddiini. Al musibatu al kubra, omusiiba omunene gwe tulina olwaleero oba tuli bumu, abantu bakutte Qur'an ne basoma obusiraamu naye nga tebalina mpisa. Kyova olaba omuntu asobola okukwata omuzindaalo guno ku lunaku olwokutaano n'amalako khutuba nnamba naye ng'ali mu kuvuma. Ate ekyewuunyisa mmwe abafaanagana mmwe naye si mmwe abali eri abatazze wano, abali mu myaka gyammwe gino naye nga tebali wano, be basinga okwagala abo. Abadde mu khutuba n'avumira ddala n'ayogera ebinene ku bantu, oluusi ng'ayogera n'amannya gaabwe. Batuli bumu? Oyo weesanga nga mwana wattu nga bamwongedde ne khutuba eddako. Batuli bumu? Atakola bw'atyo nga bagamba oyo avumbeera, mulwadde alimu ka virus. La ilaha illa Allah. Gwe musiiba omuki? Lakinna as-salaf rahimahumullah kanu yabda'una bil adabi qabla al-ilmi. Batandikiranga mu kunoonya mpisa before nga tebannakola ki? Tebannanoonya irimu. Irimu bw'esanga omuntu nga ayina empisa, yurithu at-tawaadu', emuleetera mwana wattu okubanga mwetoowaze. Osobola n'okumulinnyako n'otambula n'okola ki? N'ogenda. Amma al-ilm, naye irimu nga nannyiniyo talina ki? Talina mpisa, yurithu al-ujub wat-takabbur. Esikiriza nnyiniyo okubeera nga mwana wattu yeerabawo nti yasinga abasigalidde bonna. Batuli bumu? Yasinga abasigalidde bonna. Basigadde bonna alaba bali wansi we, yasomerawo oyo. Batuli bumu? Ataasomera gindi naye abamuwalimu n'ebifaanagana ebyo biba bigenda okukola ki? Okutandika okumuvaamu. Olwo omanya oyo yasoma irimu nga naye takola ki? Takulembezza mpisa. Tusaba Allahu azza wa jalla atuwe empisa. Bw'aba n'atuwa empisa tugenda kulongooka, ate n'abantu abasigadde biidhinillah bagenda tulungamirako biidhinillahi ta'ala. Insha Allah ekizibu ekinene ekisooka kyenfunye kiri mu mizindaalo, siina nkwata yaagyo. Ekyokubiri kwe kusomesa kwe kujja okujjukanya n'abantu nga bakooye. Batuli muntu kasitali emmere naye kale siina kyakukola, katukole ki? Katukubirire mpola mpola insha Allah. Kyetugenda okwejjukanyako mu bufunze biidhinillahi ta'ala kigenda kukwatagana ku
zetwandiise nga lawazim oba mustalzimat kyetwandigambye nti omuntu ayina faanagana atya, naam, ayina kubeera atya. Oyo yagamba nti yashhadu anna muhammadan rasulullah, agamba nti yakkiriza nti omubaka ki? Mubaka wa Allah. Ayina kufaanagana atya? Biki ebimusuubirwamu tija hatha nabi, ku ludda lwa nabbi oyo alladhi yaqulu annahu shahida anna hatha nabiyyu mursal min indillah, agamba nti akakasa era nti yakkiriza nti nabbi oyo yatumwa okuva eri ani? Okuva eri Allahu azza wa jalla. Mubufunze insha Allah mu ddakiika enyimpimpi. Ensonga esookera ddala biidhinillah, kwoyo agamba nti ddala kkiriza omubaka alayhi ssalam tasdiquhu fima akhbara bihaythu la yakunu inda al-insan taraddud fima akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam. Tasdiquhu fima akhbara, omuntu oyo ayina okubanga mwana wattu akakasa, naam, nti buli kyonna ekivudde mu kamwa k'omubaka alayhi ssalaamu mazima ddala. Nti maki? La yakunu indahu taraddud, nga tayina kubuusabuusa kwonna mu bigambo ebigenda ofuluma min hatha nabi alladhi yaqulu annahu amana bihi. Naam, akkiriza nti buli kigambo kyonna ekigenda okuva mu nabbi alayhi ssalaamu okuva bwe guli nti nzikiriza nti ye nabbi wange Allah gwatumye mu nze, gagenda kubeera maki? Gagenda kubeera mazima, n'obeera nga tobuusabuusa. Naam, tobuusabuusa ku kyonna ekiba kigambiddwa nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakola ki? Yakyogera. Ku lw'ensonga ye buli kyagenda okwogera oba buli kyeyayogeranga bwabanga bubaka Allahu azza wa jalla bwe yakola ki? Bwe yamussangako. Nekitegeeza bw'ofuna shak, bw'ofuna taraddud mu bigambo by'omubaka alayhi ssalam, kiba kitegeeza ofunye okubuusabuusa kwoyo eyamutuma Allahu azza wa jalla. Batuli bumu? Kati gwagamba nti ddala okkiriza omubaka alayhi ssalam, la budda okubeera ng'okakasa nti buli byonna byagenda okwogera maki? Mazima. Oba kitegeerekese? Tuyita mu bufunze olw'okufunda mu biseera. Allahu azza wa jalla obujulizi ku nsonga eyo tujja okujja aya emu yokka. Allah agamba innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Inna alladhina amanu, mazima ddala abo abagamba nti bakkiriza, naam, oba mazima ddala abo abakkiriza billah, abakkiriza Allahu azza wa jalla wa rasulihi, n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu, ne batafunamu kubuusabuusa kwonna. Batuli bumu ku kigenda okuva eri Allahu azza wa jalla n'ekigenda okuva eri ani? Eri omubaka alayhi ssalam. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, ne balafuubana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla nga bakozesa emmaali yaabwe bwe kiba nga kyetaagisa maali. Oba tuli bumu? Oba bwe kiba nga kyetaagisa bo kennyini kwenyigiramu, ne bakola ki? Ne beenyigiramu. Ulaika humus sadiqun, abo be bamazima mu kigambo kyabwe nti bakkiriza Allah n'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Naam, kati ekibuuzo, ebigambo ebikutuuseeko ebyenjawulo okuva mubaka alayhi ssalam, ddala mu butuufu okkiriza nti gabadde mazima okuva eri Allahu azza wa jalla? Tuli bumu? Ansa bweba nti ye, manya nti oba oli awo ekigambo kye wayogera oli mutuufu mu kyo. Ne ansa bweba nti nedda, naam, ng'obibuusabuusa ebigambo by'omubaka alayhi ssalam
bituufu oba si biki si bituufu n'obyawulamu ebimu ng'obikkiriza ma waafaqa hawaaka ebikwataganye n'endabayo ng'okola ki obikkiriza watatrudu ma lam yuwaafiqu hawaaka n'ogoba ebitakwataganye naki nabyo nandabayo fa anta lasta mimman haqqaqa shahadatu anna muhammadan rasulullah toli mu abo abakakasa n'ekigambo kyabwe kye baagamba ntukkiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam ti mbaka wa allah ku lw'ensonga ekimanyiddwa mu abo abagamba nti ddala baakakasa nti mubaka wa allah kwe kulindirira buli kyonna ekigenda okumuvaamu oba tuli bumu bwe bakiwulira bagamba bugambi nti sami'na wa ata'na tuwulidde tukoze eki tugonze tobawulira nga balondobamu oba tuli bumu tobawulira nga bakola ki balondobamu ng'oba oli abo oyinza osanga abamu muffe nga bwetyo bwe tuli bwe tuba nga tuli bwe tutyo nga tulina bye tulondobamu manya nti mwana wattu oliko ka question mark oba tuli bumu atuminuuna bibadi lkitaabi watakfuruuna bibadin fama jazaau man yafalu dhalika illa khizyun fi lhayati dduniya atuminuuna bibadi lkitaabi ebimu ebijjidde mu quran mubikkiriza naam watakfuruuna saate ebimu nembiwakanya tewali mpeera allah gyagenda kuwa muntu afaanagana bw'atyo oba tuli bumu okujjako ekisooka agenda mumuwa obunyomoofu ku duniya ate ebinaddiira ku nkomero bigenda kuba biki bigenda kubeera ashad oba tuli bumu nabbi alaihi ssalam kyayogedde kifaanaganya ddala nga allahu azza wa jalla kyakoze eki ebigambo bye bikulu nnyo gye tuli hatta qala badu salaf paka abasalafu abamu bye bagamba olwo omusalafu lwakuba erinnya lye ndyerabidde bamanyi ba umma bakulembera yagamba nti alquranu ahwaju ila sunna min assunnati lilquran alquranu ahwaju quran ebigambo bya allahu azza wa jalla byetaaga nnyo ebigambo by'omubaka alaihi ssalam min assunnati lilquran okusinga ate ebigambo by'omubaka alaihi ssalam bye byandeetaazeemu ki ku lw'ensonga omubaka alaihi ssalam huwa alladhi yubayinu lana muradu llah fi kitaabi yatunnyonnyola kiki allahu azza wa jalla kyagenderedde mu quran batuli bumu kati buli lwonoofuna shak okubuusabuusa n'okuzzaayo ebimu ku ebyo byayogedde sallallahu alaihi wasallam togenda tutegeera quran obusiraamu bwo bujja sigala nga bwa kibuggwe bujja sigala nga buliko ka question mark bw'onoogenda nako nga tonnakajjawo mu maaso ga allah oyinza ossangayo emitawaana naam ensonga eyokubiri imtithaalu awaamirihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam okussa mu nkola buli kyonna sallallahu alaihi wasallam kyakoze eki kyalagidde ekimussiddwako okuva mu quran oba tuli bumu oba kyaleese direct nga kivudde mu bigambo bye naye nga tekiri mu ki mu quran oba tuli bumu nossa mu nkola kati awo makulu bingi nnyo allahu azza wa jalla byalagidde omubaka alaihi ssalam abitutuuseeko nga mateeka okuva mu ki mu quran oba tuli bumu ng'era bwe kiri nti bingi nnyo nabbi alaihi ssalam byatulagidde naye ate nga tebiri mu ki almuminu lhaqiqi omukkiriza owannama ddala akakasa nti yakkiriza omubaka alaihi ssalam assa mu nkola buli kyonna nabbi alaihi ssalaamu kyamulagidde imma kivudde mu quran oba kivudde mu bigambo bye naye nga mu quran tekikola ki ku lw'ensonga ebigambo bye era nabyo allahu azza wa jalla yabimussaako bakutuli bumu wama yantiqu ani lhawa oyo nabbi wammwe tagenda kwogera kigambo kyonna kubikwatagana kusinza ng'ajje muki mu kwagala kwe in huwa illa wahyu yuha
okujjako bugenda kubeera bubaka okuva gyali Allahu azza wa jalla. Kati ekibuuzo barakallahu fiik, buli kyonna nabbi alayhi ssalam kyakulagidde okitadde mu nkola? Naam, yatulagira okusaala sallallahu alaihi wasallam akhdha anillah, ng'ajja ku Allah. Batuli bumu tusaala alhamdulillah. Yatulagira okusiiba bekutuuka tukola ki? Sibe guli alhamdulillah. Yatulagira okuwasa, n'atulagira n'empasa gye tulina okukola ki? Okuwasaamu n'abaani be tulina okuwasa. Era bwe tuli wangi ate aganye andeetedde obuzibu, mbaddeawo nawo ngenda yita obuyisi. Enseeka agambye nedda. Amakulu ako katulamu tetuwasanga nabbi alayhi salam bwe yatusomesa okujja ku Allahu azza wa jal. Waliwo ekigambo sheekh wano kyakonyeeko kinneewunyisizza nga nze aqlan tekijja mu bwongo bwange. Naam, omuwala omusiraamu okubeera tahta rajul al kafir, okubeera wansi w'omusajja omuki, wallahi tekibangawo mu byafaayo by'obusiraamu. albinti almuslima an takuna tahta arrajul alkafir ayuqalu hadha fi lislam? kijja mu busiraamu ekyo? Omuwala omusiraamu abeere wansi wa John nga yebbaawe? Ate mwana wange oyinza osanga ebibuuzo bijja bityo, olina awandiika ekibuuzo ekyazidda Sembra osomesezza ebederi kubiyingiza ezeekanje muyingize bana terekoli mulimu omwami omusiraamu nafuna omwami protestandi naye byasuubiza okusiramuka naye ng'oli waka naye omutima gumwaka oyinza okuta mu ddiini ye ayinza okuta mu ddiini ye kati amukolendya kubanga ng'oli waka ate omwali nafuna protestandi. Kati ekyo kizze ne waliwo ebiseera ebisinga ekijja nga kiriwo ekiti nti seeka nina omwami wange si musiraamu, obufumbo bwaffe bulamulwa butya? Ani yagamba nti waliwo obufumbo wakati w'omukyala nga musiraamu ate nga omwami muki? Obwo mubeera mu bwenzi, ne bwe mumala emyaka 4 n'ozaala abaana 10 oba 2 bwenzi. Kuba eddiini yaffe lam yurakhis, teyakkirizaako almar'atu almuslima, omukyala omusiraamu okubeera tahta arrajuli alkafir. Tekibangayo byafaayo by'obusiraamu. Era kikola oba ki? Hatta fi badi lislam, ku ntandiko y'obusiraamu kyandirabiddwa at least, kuba families zasobolanga okusinkana nti for example omukyala asiramuse ate omwami tannakola ki? Tannasiramuka. Obusiraamu bukyali bubi e Makka. Naam, omukyala asiramuse omwami tannakola ki? Tannasiramuka. Wallahi ekyo tekyakkirizibwa. Oba tuli bumu? Tekyakkirizibwa. Naye ate butya nga obusiraamu butebenkedde mu nsi emyaka 1400+, kibuuzo ne kijja nti obufumbo bwaffe bulamulwa butya nga ndi wansi w'omusajja omukafiri John? Allahu azza wa jalla atugamba mu Qur'an, Allah agamba nti fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. Subhanallah. Allah agamba fa in alimtumuhunna khayra mu'minat,
waliwo abakyala abagenda okujja nga bawera wansi nga basiramuse. Batuli bumu? Bwe munaakakasa nti ddala basiramuse ne mbalabamu obuufu bw'obusiraamu naye nga babbaabwe bakyaganidde muki mu bukaafu, Allah agamba nti fala tarji'uhunna ila al-kuffar, tembakkiriza okuddayo eri bapita abadde babbaabwe mu bukaafu. Batuli bumu? Babadde bafumbirigana mu buprotestanti bwabwe oba mu bukatuliki bwabwe babadde bafumbo mu mateeka okusinziira ku ki? Mu nzikiriza eri. Naam, kakati omukyala akoze eki? Asiramuse era azze okuwera tahta al-amiri al-muslim, wansi w'omukulembeze omuki? Omusiraamu. Naam, naye omusajja aganye okukola ki? Allah agamba fa in alimtumuhunna mu'minatin, bwe mukizuula nti ddala mu butuufu basiramuse ebyaddala, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, basigale wano tebaddayo wabajjooni nga tebadde babbaabwe. Naam, kati bakyali la hunna hillun lahum, okuva bwe basiramusa abawala bano abasiraamu tebakyali halaali gye bali, wala hum yahilluuna lahunna, n'abo abasajja bajjooni tebakkirizibwa kubeera nabo. Naye nze neewunya ng'oggyeko abakyala abali wano abasigadde ebweru, sina bano abali mu ddala kubano sikakasa era nkibuusabuusa, naye neewunya abakyala abasigadde abatali wano okubeera nga tebeenyinyala. Tebeenyinyala sheekh oyo tannawasa tannafumbirwa anaatera. Tusaba Allah amutaasa. Batuli bumu? Ndeewuunya basisita baffe abatali wano okubeera nga wallahi tebeenyinyala. Naam, bwe muddayo mubabuuze nti ddala mu butuufu kubamu picture John mukuba ekifaananyi okuva ku top, naam, paka wansi. La ilaha illa Allah. Oyo subhanallah, oyo gwolabye okubeera ku pembeni wano, oyo afaanagana bw'atyo okuva wansi, okuva ggulu paka wansi. Tamanyi butya bw'anaaba, tamanyi butya bw'akola istinja, tamanyi tayawula byalya ne byatalina kulya, anywa bunywi. Nam, ali awo kwegamba tategerekeka. La takadu tara farqan bainahu wa baina albahima, tosobola kulaba njawulo wakati we na kisolo. Naye nga omukyalo omusiraamu n'alaba nti wansi w'oyo wayina okubeera, wallahi tekibangawo mu byafaayo by'obusiraamu, kibangawo era tekisuubirwa okubaayo mu byafaayo by'obusiraamu. Omuwala omusiraamu okubeera wansi waani? Allahu azza wa jalla ekyo yakigaana. Allah agamba nti wala tunkihu almushrikiina hatta yu'minu, bahajara bahafsu abamaimuna tekagezanga ne kabatanda ne mufumbirwa bapita abajjooni abakaafu, hatta yu'minu, paka nga bamaze kukola ki? Wala abidun mu'minun. Batuli bumu? Omuvubuka oyo akuba bloka, avuga akagaali. Batuli bumu? Omunaku khayru yasinga okuba obulungi maaso ga Allah min mushiriki, eriyo naye avuga V8 naye nga John, si nsonga babeewuunyisa. Batuli bumu? Kati omukyala yakkiriza Allah nga nakkiriza omubaka alayhi salam nga wa mazima mu kigambo ekyo, batuli bumu? Tayinza kubeera wansi wa John, kuba obubaka ku mbaka alayhi salam, batuli bumu? Era ne bye yatulagira mwana wattu ekyo yakigaana. Yakikola ki?
yakigaana. Saba Allah asaasire abaana b'obusiraamu. Niyo omulembe gwe tuwangaliramu gwewuunyisa. Sheekhe yaleese wano ekigambo n'agamba nti oli yagamba nti yalina omusiraamu nga talina mpisa. Naam, n'avaayo naye kati nina emirembe nafuna John wange alina empisa eyampadde ne ssente ezijja mu ddalasa. Otunyumiza ki? Kasasiro. Wallahi ne bw'aba n'empisa, naam, ng'abawangalira Uganda ffenna yatusinga, naam, takkirizibwa kubanga yebbaawo. Takkirizibwa. Era n'ofa ng'oli wansi we nga yebbaawo nga tonnavaayo, oyinza obutawona ebibonerezo bya Allah. Wallahi yakugaana. Bw'abanga Allahu azza wa jalla, naam, takkiriza bwenzi baina Hafsa wa Muhammad, fama baluka baina Hafsa wa John. Bw'abanga Allah obwenzi tabukkiriza wakati wani w'abasiraamu ababiri Muhammad, Allah agamba nti wala muttakhidhati akhdan. Bwe tuba abavubuka banoonya abawala ab'okuwasa, Allah yabawagaana okuwasa abawala abalina ba boyfriends. Oba tuli bumu? Tokkirizibwa. Naye nga basiraamu bombi, Musa nani? Allah yakigaana. Ate butya bwe kiba nga kiri wa John, olaba nga niwo bikuba olulimi olusumbuwa nnyo nti John ate Hafsa. Ate mwana wange ekisinga okuba nga kyewuunyisa nnyo kwe kulaba nga taata azaala Hafsa, akkiriza John ajje mu maka ge mu butongole, wallahi n'amuwa omwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Amakuru watuukidde okulaga ennaku z'omwezi nga ittifaqiyatu weziri. La hawla wala quwwata illa billah. Amakuru John lyajjadde wa Haji Amisi nilisabani Fatima, era ne bakola enteekateeka embayira y'omukolo ne basala n'ennaku. La hawla wala quwwata illa billah. Tekibanga wallahi. Sisita omulungi aleese ekibuuzo kino. Nsaba Allahu azza wa jalla ekisookera ddala an yuhassina farujaki. Allah se protection ku private parts zo. Ekyokubiri, nsaba Allahu azza wa jalla abeerenga akutaasa ekikemo kyaleese gy'oli. Ekyokusatu, nsaba Allahu azza wa jalla akuwa obukkiriza obwannamaddala n'obuvumu omusajja oyo wadda awaka omugambe nti ndeka, bisharutin ng'omaze kusiramuka. Naye naasiramuka mu maaso la tokkirizibwa. Bw'agamba nti naam ŋŋenda kusiramuka era naasiramuka, naam, n'agumira bekuba kutayirwa n'akola ki? N'atayirwa oyo aba alina okutayirirwa. Nekino tukooneko okutayirira, naam, tetugamba nti omuntu aba tannatayirirwa tasiramuka. Tuli bumu? Era abantu tembatiisanga okusiramuka bw'aba atidde ki? Tayiri. Oba tuli bumu? Wallahi obusiraamu nze mbwagala naye tayiri eyo mugambe jangu toola shahada tandika okusaala. Oba tuli bumu? Mpola mpola jjallaba nga tafiitinga eno era ajja kumala akole ki? Naye ono ajjidde mu kibuuzo kino, oyo ye biina ttambula bibiri. Bw'agaana tayiri muleke.
ali mu kubuzaabuza. bwakkiriza kwakkulizo nti kusiramuka n'asiramuka n'atayirirwa biidhinillahi taala, ne wabaawo obuufu obulaga obutono ennyo nti oba oli awo akoze eki, asiramuse, then awo tekiri mutawaana kubeera nga yuqad bainakuma aqdu zawaj. Amma bw'abanga abuzaabuza mu mbeera efaanagana bwetyo, nkusaba mwana muwala gwe, mukwano ogw'ekika ekyawaggulu, muleke ku lwa Allah. Allah ajja kukuleetera omulala. Bambuza abasiraamu, gumiikiriza, Allah tagenda kukuvunaana lwaki tewafumbirwa. Oba tuli bumu? Ng'abasajja baabula tewagaana bugaanyi. Naam, gumiikiriza, Allah ajja kukuwa empeera ennene. Ekigezo ekyo Allahu azza wa jalla kyaleese gy'oli, ate wandibanga waraaha khayrat, emabega waakyo wayinza okubaayo ebirungi byotamanyi. Nga Allahu azza wa jalla okuwagenda osinziira kuwejjana, ng'oli mu kuzannyira mu kyansi ya jjana, nga wonna wekanaageza ne kakutanda nokkiriza taata kyamaze okusalawo ng'ennaku z'omwezi 2 oba John najja mu maka gammwe, yentandikwa y'olugendo olw'okutwala mu muliro. La ilaha illa Allah. Saba Allahu azza wa jalla atusaase. Naam. Naam. Fi'lan okubeera ekigambo ekijjidde mu kibuuzo nti mbadde awaka nkoze eki, nkooyeewo, makulu mmazeewo ebbanga ddene, sifumbirwa, bato bange bakoze eki, basiraamu bambuze, nga bonoolaba ekivubuka ekisiraamu, munsonyiwe olulimi noddukozesa, kyo nga kigamba nti ze wallahi abasiraamu bambula bameeka babetina, ila hawla la quwwata illa billah. Ye ng'agamba nze mwana wa Tobe ninamu emikisa. Subhanallah. Omuvubuka w'omusiraamu n'alabanga mu bawala bonna Allah baatonze mu duniya alina kubeera na Mega Beatrice. La ilaha illa Allah. So barakallahu fiikum. Omukyala omusiraamu takkirizibwa kubeera wansi waani wa John. Ekirungi alhamdulillah, abadde Allah gwabadde gwaleetedde ekigezo ali omu, si bwe guli, sikiwa nti eno gye bali abakyala nga bali wansi w'abasajja bakafiiri, kisoboka ekyo? La ilaha illallah. Basisita abalungi, la taqnatu min rahmatillah, temukutukawo nasuubi kuba waani? Abasajja abo muveeyo ku lwa Allah sayaj'alu Allahu lakunna makhraja, Allah jabbateerawo obuki, obufulumiro. Ate abaana bemuzaddemu nkole ntya? Ani anaabalabirira? Oba tuli bumu? Kati ate bwe nnaavaayo wazaalibwa naye, wavaawa? Ate bw'oba ovaayo abaana baffe tobamulekera, kuba abo abaana babo si babe. Omwana azaalibwa mu kkubo ly'obwenzi taba wa musajja shar'an. Omwana azaalibwa mu kkubo lyaki? Ly'obwenzi taba na musajja. Omwana oyo aba wa mukyala. Kibula byonna ebimukwatako min nikahin, kuwasa, byonna balina obikolako beeno ku ludda lwa bukojja. Taata we tamugaba kuba tayina. Kakati abaana baffe tobamulekera kuba babo si babe, bamubadde mu bwenzi. Ne Allah senga anaabatwalira mu kikolwa ekyo teriiyo dhambi. Oba tuli bumu?
Allahu azza wa jalla liyassaako kibonezo kikakkali nnyo. Tuli bumu? Oluvannyuma lw'okubanga omuntu asse muntu munne kazina ng'obwenzi, kuba Allahu azza wa jalla yafuula omusaayi gw'omuntu ayenze nga teguyina makulu sharu'an. Wa maa dhalika tumanyi nti eddiini n'obusiraamu ebimu byeyajja ng'ebitadde byassaako ennyo essira ng'ezza okubikuuma ng'ebikuuma butiribiri mulimu addamu. ne bwe kituuka ku bwenzi Allah yakkiriza omusaayi gw'omwenzi koleki guyibwe. Subhanallah. Naye ate ng'ayenze kwani? Musiraamu munne. Ate otya ng'aliyenze ku John. Bannange basisita abalungi, nze ne bwenkomaawo nze ndaba message mbangi tuusizza. Tewali kye mugenda kwekwasa mu maaso ga Allah. Abaana ab'obuwala abasiraamu be munaasisinkana Allahu azza wa jalla mu mpapula zammwe ez'emirimu gyammwe nga mulimu bajjooni nga be baali babbaaba be mwali muyita babbaaba mmwe. Batuli bumu? Kye kimu naawe omusiraamu omulembe gwaffe guno gwe tulimu. Busiraamu butebenkedde emyaka 1400, tewali bwetaavu bukuwasa mukyala mulokole. Baana busiraamu bajjudde mu masomero tebalina babwasa. Wuuno anoonya musajja musiraamu amubuze niye gwe oyinaani? La ilaha illa Allah. Kati ono ogenda muddawo maaso ga Allah, ogenda muddawo maaso ga Allah. Anoonya musajja muki? Musiraamu. Ate gwe oyina Meega Grace yali mu makaago Dorotia. Subhanallah. Banange byannaku. Alifuna ebibuuzo insha Allah mbufunze. Nam? Bannange Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mwenna muli balunzi, enkeera buli alunze Allah agenda mmubuuza ku kyalunze. Oba tuli bumu? Farrajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Taata mu bantu bonna abawangalira muki? Mu nnyumba yo oli mulunzi era ogenda buuzibwa ku bo. Oba tuli bumu? Abaana abo Allahu azza wa jalla batuwa ni'ima bal hiba min Allah, kirabo okuva eri ani? Na buli kyengera Allah kyakuwadde. Oba tuli bumu? La budda an tus'ala anha, ogenda buuzibwa ku kyo mu maaso ga Allah. Otuukirizza ebivunaanwa byakyo oba nedda? Allah akuwadde omwana ow'obuwala. Oba tuli bumu? Otuukirizza obuvunaanyizibwa bwo nga taata? Naam. Musomesezza, mwambazizza, muliisizza, muwadde omusajja omukafiiri, oyozezza n'oyanika mu ttaka. Allah togenda kumuwona. Allah togenda kumuwona. Naye nga lwaki mwana wattu ekikozesa abantu bifaanagana bwe bityo? Mwana wattu buntuntu obutali makulu. Kati banaakuleetera bw'onoosaba simanya omutwalo ne bakuwa omutwalo gwa bukadde 10, bugenda kumala bbanga kinga okyalyako obwo. Obutakyagula poloti kuno ye ne bwebuba nga bugigula ogenda gibeera mu bbanga ki? Bataata, ittaqullaha azza wa jalla, muti Allahu azza wa jalla mu baana bammwe bawala oba baki oba balenzi. Taata ovunaanwako okwetegereza musajja kyagenda ne muwalawo. Bw'obanga toyina kukkiriza, bwe kibanga tokirina kukkiriza Musa kujja waka kwogera na muwalawo mu ngeri ya bubba, oba tuli bumu?
wate ate omukwata muwala wo omwejjooni ng'olereka abeere mumusaba abanga ajja okukusaba muwala wo, waliwo obukwakkulizo bwe tulina otunuulira oba buyina obweyongereza ku shahada. oba tuli bumu? nabbi yagamba nti idha jaakum wa fi lafdi idha ataakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu, abanga zze mumaka gammwe ayina eddiini n'empisa ze bisimillahi masha allah, mumuwe ki? eddiini agiina n'empisa takola ki? temumuwa. mbw ayina empisa naye talina ddiini tekiriyo, nga sheekhe bwe yagambye. ayina empisa naye takola ki? tekiriyo. John ayina empisa n'essimu wallahi tekiriyo. abakuba na mpisa la amana billadhi khalaqahu min tin, lyandikkiriza Allah yamuwomba nga amujja mu ttaka. bwe yagaana okukkiriza Allahu azza wa jalla tosobola tukakasa nti ayina empisa. kyova olaba afaanagana bw'atyo, tayina kiwandiiko kyonna mu busiraamu kyalina kussaako mukono, tayina. kyosaba Allahu azza wa jalla atuzze ku nnene entuufu ez'obusiraamu. onagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. seka nina ka bizinesi, seka nakola ka bizinesi, sente nezigaana okujja, nesalawo nenunda embizi, era kati nfuna sente ndi bulungi. sheye mana esoma kibuuzo, afuna sente ali bulungi, kyo kiramula ki? naye bimutabuseeko kirabika. hawla la quwwata illa billah. naye abange barakallahu fikum, kambuuze, kisoboka abange, kisoboka Musa naam okubanga alunda embizi makage gyekiri? kisoboka? tekisoboka. twokujjako ekibuuzo twandibuuziza senga kibaddewo, kuba tekisoboka. aba tuli bumu? ab'ebitiibwa, omulimu gwokola guli haramu. oba tuli bumu? guli haramu. era abaana bo okutandikira ku mukyala wo, oba tuli bumu? abaana bo, oba tuli bumu? emmere gy'obaleetera ng'eva mu bizinesi eyo, mwana wattu ogijja mu haramu. wa kullu jismin nabata min haramin fannaaru awla biha, buli mubiri gwonna ogumeruka ogukula naye nga gukulira ku haramu, obuddo bwagwo muliro. kizibu nnyo okuba omubiri ogwo nga gunaawona omuliro gwa Allahu azza wa jalla. kati ebbanga ly'omala nga abaana bo, famire yo, ekyokulya kiva mu bizinesi ya mbizzi, kiva mu bizinesi ya lodge, oba tuli bumu? lodge zino ezimanyiddwa, kiva mu bizinesi ya mwenge, oba tuli bumu? ezifaanagana bwe zityo, mwana wattu abaana bo baliisa haramu. era teekateeka byogenda okukola ki? byogenda okwanukula mu maaso ga Allahu azza wa jalla. omuddu Allahu azza wa jalla tagenda kuseeseetuka bigere kuva mu bbayiro mu maaso ga Allah hatta yus'ala an arba'i, okujjako ng'abuuziddwa ebibuuzo bina ebikwatagana ku ki? ku maali ye. naam, emmaali min aina tasabtahu, wajijja wa mumbizi, kiri anukulwa mu maaso ga Allah? tekyanukulwa kinene. siraamu talina kubeera nambizi waka Allah yagimugaana. kugirya kugirunda tokkirizibwa. okumanya mbi nnyo ne mu jjana teriiyo yadde ekigifaanagana, yadde ekigifaananya erinnya terikola ki? teriiyo embizi. so muganda waffe tukusaba bw'obanga obuulizza ffe tuyizeemu.
bw'obanga obadde obuuza ddala nga kituufu eyo bizinesi gireke ng'ogireka ku lwa allah ajja kukuteerawo obufulumiro. oba tulimu amma okwanukula okugamba nti addarura tubihu lmahdurat, wano tewali darura. oba tuli bumu awo tewaliwo bwanakola ntya nti mbuliddwa emirimu buli gwenkola gufa ne bwe natandisewo omudaala gw'embizzi bajja nekola ki ne balemera nawo abamu nga tebafunye. tutye allah. seeka nze mbuuza imaamu w'omuzikiti bw'abeera n'omukyala nga si muwoowe imaamu w'omuzikiti waliwo ebitajja seeka anti nsoma kibuuzo wano naye waliwo ebitajja. imaamu w'omuzikiti alina omukyala si kati abuuza nti yakkirizibwa okukola omukolo gw'okuwa abakyala b'abasiraamu abalala. Allahu akbar. Naye nze nkakasa babuuza bubuuza tebiriyo. azaniya ummu nnaasu fi salatihi, omwenzi ate yakulembera abantu mu swala, obwenzi obuli bayin nga si bwakwekwekerera. batuli bumu ali waka n'omukyala nga bakadde be tebabumuwanga mu butongole, yakulembera ate abaki abasiraamu mu bbonga mulimu n'abafumbo. lalala tekiriyo. naam, naye kale senga kibaddewo ye imaamu waffe, naam, twagenda okwetulatulamu ffenna abawangaire wetuwangayira nga yatusinga obulungi. oba kitegeeza era nammwe abayimire babigabo. oba tuli bumu mubeera babi okukola ki? mwagenda okulaba nga yali yaddeko. naam, wajaaltumuuhu imaaman lakum, ne mufuulaani imaamu wammwe abakulembera mu ssala. awalan, ekisookerwa ddala eri imaamu oyo kumuwa nasiha, kumubuulirira ave mu dhambi eryaki, agende eri bakadde b'omuwala abasabe muwala waabwe muki mu butongole. oba tuli bumu naye senga kiba kizze ng'olede yayina okubeerawo ngaani nga imaamu, tuukiriza obuvunaanyizibwa buno obugenda mu maaso. naam, tetuyinaawo mulala. fama hukumuhu, kiramulwa kitya? tetuyinaawo muki, tetuyinaawo mulala yenna asobola tuula mu kifo kye. naam, ajja n'atuulawo olwanaakola ntya? oba tuli bumu n'asigaza evvambiro eryaki ery'obwenzi ne buno obuvunaanyizibwa n'akola atya? n'abutuukiriza. kitegeerekese. wallahu alam. tugenda kwanukulako ebibuuzo bitono tusaale obudde bugenze. ono agamba nti taata waffe yafa, nsaba allah musaasire. maama ebintu abigaanidde, tayagala bigabanya mu busiraamu, tumukolere ki? taata yafa naye maama ebintu akoze atya? abigaanidde, abimaamidde ng'enkoko bwemaamira amagi. tayagala bigabwe. kisooka si yalina obigaba, ekyatayagala bigaba si yalina okukola ki? si yalina obigaba kuba allah yabigaba dda. naam, thaniyan ne kino tukimanye, abaagala okubeera ng'oluganda lwabwe lusigalawo nga lunywedde, naam, oluvannyuma lw'okufa kw'abakitammwe oba bakadde bammwe, oba tuli bumu, mwanguyirizenga okugaba emmaali y'obusika. min asbaabi inshiqaaqi al usra taakhiru qismati al mawarith, ezimu ku nsonga eziviirako families okweyuzaayuza n'okwawukana ne batandika okwetta, oba tuli bumu, kukeereya kugaba maali ya busika. oba tuli bumu, buli bwe munaakeerewa okugaba emaali
emitawaana tegigenda bula mu famiri yammwe, naye buli omu nayanguya ogigaba, buli omu naafuna omugabo gwe, oba agukozesezza atya gugwe, mugenda kuba muwonye bingi mu famiri. Kakati maama ono asabibwa ekisookera ddala ati Allah. Ekyokubiri amanye nti bino si bibye. Ekyokusatu amanye nti emaali eno already ayinamu muki omugabo gwe tajja kuviiramu awo. Allah yamuwa muki, Allah yamuwa omugabo, ajja kufuna omugabo gwe, ate Allah emaali egabwe buli omu afuna omuki mugabo gwe. Naye senga anasinkana Allahu azza wa jalla n'embeera efaanagana bwetyo tajja kuwona. Kati ekisabibwa mu baana bano ekisookera ddala, temusiiwuuka empisa eri mukadde wammwe. Olw'ensonga eyo musigale nga muyina empisa omwana zayina okweyisaamu wansi waani w'abakadde be. Batuli bumu. Thaniyan, musobola okugendako eri bakulu bammwe, abakulu mu famiri, ne boogera naani? Ne maama. Oba tuli bumu? Biidhinillah bwabakkiriza alhamdulillah. Bwe kibanga kiganye, olwo nga tuseeseetuka nga tujjewa imaamu. Naam, imaamu ng'agenda ayogera naye ti munnange bw'agaana nga tukola ki? Nga tulinnya waggulu paka bwe tutuuka ewa qaadi. Songa yaffe nga tugitwala ku mmeeza yaani? Taata yafa naye maama alemesezza emaali ya kitaffe okukola ki? Okubanga egabwa. Naam, tomanya biidhinillah bwe tuba tuyise mu makubo agafaanagana bwe gatyo, ajja kugonda emaali ebeere nga egabwa. Seeka omuntu wange yafudde, naye edduwa ya 40 neeno ey'oluvannyuma lwa buli mwezi eriwo entuufu. Waliwo ey'oluvannyuma lwa mwezi agambye ya buli mwezi tomutemerera. Abuuzizza nti eya 40 neyaki neya buli mwezi ku zombi eriwa entuufu. Makulu abuusabuusa akoleko entuufu, etali ntuufu akole ki? Okwanukula kuli nti zombi okusinziira bw'ozitenze tekuli ekkirizibwa. Kitegerekisi? Okusinziira bw'okoze eki? Bw'ozitenze tekuli ekkirizibwa. Tewaliwo kye bayita kusabira mufu okw'okwetegekera. Kitegerekisi? Oba okw'ekiseera ekirimu ayyan, ky'oluvannyuma lw'ennaku gundi tugenda kuŋŋaana tusabire kitaffe oba maama waffe oba jjajjaffe yakola ki? Eyafa. Ab'ebundi bujjo ne bajja, ab'eggulu ne bajja, ab'ekabulamayiro ne bajja, ne tujjula ekijjulo. Oba tuli bumu? Atazze ne twebuuza lwaki tazze. Era nitusinziira okuggula ku ye omulyango gwa alwalaau walbara. Eyo nsobi. Oba tuli bumu? Amma okusabira abafu baffe amrun mahbubun wa mashruun. Okusabira abafu baffe mulimu mulungi era Allahu azza wa jalla yagutulagira, bal n'omubaka alayhi salam yagukolanga. Allahu azza wa jalla agamba mu Qur'an, walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Muli mulungi abafudde abatwetaagamu ki? Edduwa tuyina okubasabira. Naam, naye seena ey'ekikungu ey'oluvannyuma lw'omwezi oba ennaku ameka? Ana. Oluvannyuma lw'okukola omulimu omulungi wanika emikono osabire maamawo. Batuli bumu? Oluvannyuma lw'okusaala sabiraani? Mukaddewo. Bw'oba ofissizaawo akadde ng'oli awo ku sujuudu kola ki? Sabira maamawo taatawo. Batuli bumu? Bw'oba ofissizaawo akadde oluvannyuma lwa tashahudi eya wakati. Naam, bw'otuuka ku kigambo ekigamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah, awo nabbi yagaba emutuukanga awo, fakhtar, londa eddwa yonna gy'oba okoze eki? Gy'oba oyagadde osabe nayo Allah.
awo sabirawo bakadde bo batuli bumu naye ey'amakumi-ana oba oluvannyuma lw'omwezi oba olunaku lwe yafa taata waffe jjajjaffe okwo kubeera kuleeta yaani oba oleese ekikolwa nabbi alaihi ssalaamu kyataakola ki kyataakola lwakuba obudde bufunze naye gwe oba tonnakakasa bwaddala bwekyo ekigambo kiwagamba nti ashhadu anna muhammada rasulullah. seeka bwenfiirwa bba wange nina okwepaadinga andaweya y'omufu afudde era n'ekitanda nina okukikyusa nina okukisimba era bwe wabeera eri baziika nze sirina kubeerayo nyina kugenda ku kitooke ebintu ebyo bituufu. Naam, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Atukoze bulungi sisita okubuuza ekibuuzo ekyo kuba bye by'Abaganda tukkiziganyize wamu obuwangwa bw'Abaganda bidhaati naddala. Naam, obuwangwa bw'Abaganda 75% bwali bwazimbibwa ku bushiriku na bwenzi. Kkiriza obagaana ati nze kateregera nze kateregga obuwangwa bw'Abaganda bwazimbibwa 70% ku shiriki naki na bwenzi. Amadhambi abiri, eddhambi ly'obwenzi teryabanga dhambi mu Baganda. Kyova olaba abalina emyaka egino egyaffe waliwo obulwadde ng'omuntu ataabulwalangako mu mirembe giri egyaffe egyedda teyabanga musajja, baabuyitanga bulwadde bw'abazira, era eyabufunanga yabanga muki musajja, era yayitibwanga muzira. Subhanallah, bwobanga buzira, era bw'oba otambula n'otabufuna obulwadde obw'abazira oba yani totambudde bulungi. La ilaha illallah. Kati shiriki ate oyo yali munda mu Baganda, era kyova olaba byeyogedde ebijjire mu kibuuzo, wallahi bituufu babikola Abaganda. Baawe naafa babikira n'ensuku olusuku simanyi omuganda mu bulombolombo bw'Abaganda semaka bwafa muyina okugenda mubikire ki mubikire olusuku. La hawla la quwwata illa billah. Ebyo ebikolwa byonna omusiraamu tabikola. Bw'aba abikoze nga kyakola akimanyi nti Allah yakigaana. Naam, nti era obusiraamu tebukikkiriza. Faqad ashraka billah, aba agasse ku Allahu azza wa jalla olugatto olunene olumulekera erinnya ery'obusiraamu, naye ng'obusiraamu akoze eki abufulumyemu. Sembyewo bino biri tusaale. Agamba seeka nafunye omulimu naye baŋŋambye okugumpa nina okuggyako ekikaaya nsooke ngufune. Seeka nkole ntya nkiggyeko okole? La ilaha illallah. Basisita baffe tusaba Allahu azza wa jalla abagumye mu nsi efaanagana bweti, naye mukulembeze kutya Allah. Sooka omanye ani yakulagira okwambala bwotyo. Oba tuli bumu? Ekitiibwa kye omanye n'okumanya nti entunuusizo yaziwaniridde. Oba tuli bumu? Then n'ekitonde kino ekigamba nti jjako ekikaaya ndyoke enkuwa omulimu kiyina buyinza ki mu bulamu bwo? So barakallahu fiki ya ukhti alfadila, tokkirizibwa ogw'omulimu gukole ki? Ogw'omulimu guleke, noonya omulimu omulala. Allahu azza wa jalla ajja kukufunira omulimu omulungi. Naye omulimu ogugamba nti agwakkuliza ku gwo ekikaaya kijjeeko, kola enviiri ojje ng'oli smart, tojja ng'oli shabe. La,
yambala bumini, yambala ogwo guleke ku lwa Allah tegulina kyegugenda kukutwala mu maaso, tegulina gyegugenda kukutwala mu maaso, wa innama gugenda kukusembeza busembeza wala wakati wo ne Allah. Ekisembayo Seeka abuuza omukyala agamba ati nze n'omwami wange fembi omwami n'omukyala fembi tuli basiraamu bapya, naye ennyambala etubuzaabuza. Waliwo abambala empale nga nkendeevu ate waliwo ezikka ku bisambye. Kati she mbuulira ffe twambale tutya? Ekyokubiri, ndaba abakyala abeebikka ku maaso ate waliwo n'abatabyebikkayo. Kati ffe twambale ki ekituufu? Mbuzaabuzibwa. Naam, barakallahu fikuma. Saba Allahu azza wa jalla abanywereze mu Busiraamu era abo baweemu ebirungi. Nganda waffe abuuzizza ekibuuzo, abuzaabuzibwa. Alaba abasiraamu abamu abasajja engoye zaabwe ziri waggulu ate abamu zikka ku maviivi. Batuli bumu aleseeya abalala, abamu zikka ate ku ki? Zikka ku bukongovule. Sibo kiri? Kaakati n'abuzaabuzibwa yambala atya? Katusooke twanukula ekyo biidhinillah. Yambala n'abo boolaba nga bambala engoye eziri waggulu w'obukongovule. Naam, yambala ng'abo. Ne bwe banaabeera babiri ku kyalo ng'abasigadde bonna ziri wansi. Naam, ne bwe banaabeera nga ebanaku ku kyalo nga bebakola ki? Bw'oba otambula nabo biidhinillah. Kitegeerekese kuba Nabbi alayhi salaam bw'atyo bwe yalagira abasajja okukola ki? Okwambala, era bw'atyo bwe yambalanga sallallahu alayhi wasallam. N'agamba nti kullu ma asfala min alka'abayni, buli kyambalo kya musajja kyonna ekinasoolooba ne kisukka obukongovule obubiri, naam, fa fi nnaari, kya muliro. Oba tuli bumu? So yambala ng'abo abalina engoye zaabwe nga ziri waggulu bwe bambala. Then ndaba abakyala abamu bambala ebikaaya ate ne bakola ki? Ne babikka ne ku maaso. Abo nyambale ntya? Okwanukula kuli nti biidhinillah asinga okuba nga yajjudde ku babi, bombi bambadde bulungi awalan. Naam, bombi bakoze eki? Bambadde bulungi. Naye asinga okuba nga yajjudde yataddeko ki? Sitra, yataddeko niqaab. Kitegeerekese. Naye omukyala singa aba yambadde bulungi ekikaaya kye biidhinillah nga kimubikka bulungi okuva ku mutwe paka waggulu, nga tekiraga muwasafaati bitendo bya mubiri gwe, oba tuli bumu, si kya design. Naam, waliwo kati ebikaaya bye bambala nga bya design. Mukyala si ekikaaya kya busiraamu. Naam, aba ayambadde bulungi. Saate bwassaako niqaab, alhamdulillah, kisinga obuki? Ate niqaabu eyinza okuseeseetuka neeva ku bwa fadiila, oba tuli bumu, neefuuka waajibu. Di senga omukyala aba afuuse ekikemo eri abasajja. Waliwo omukyala gw'otunuulira gamba Seeka agambye mbu ng'ayina ebitende ebyakola ki? Ebyalagirwa. Oba tuli bumu? Oyo afaanagana bw'atyo, niqaabu yatteeka gy'ali okubeera ng'akola ki? Yeebikka amaaso aleme kufuuka kikemo eri abasajja. Amma asobodde okwambala bw'atyo n'ayambala bulungi ekikaaya kye nga kimubikka bulungi, tavumirirwa, naye ate asabibwa aseeseetuke. Amakulu omukyala ataddeko niqaabu, naam, ayina eddaala ly'aba aseeseetuseeko kwono, naam, ayambadde obwambazi ekikaaya kyokka. Toli bumu? Naye nga bonna
bali ku bulungi biidhinillah. So ekibuuzo okwanukula ekibuuzo ky'omuganda waffe biidhinillah, ku babiri abo bw'oba osobola okussaako niqaabu, mukyalawo ng'asobola okussaako niqaabu, kyekiri afdal wa ahsan. ne bw'aba asobola okwambala nga niqaabu Allah tannamuseeseetula gituukako, ayambale ekikaaya biidhinillah, kimbikka obulungi okuva ku mutwe paka wansi. Naam. Busolteepu buno obuteebwa mu muzikiti bulamulwa butya? Oba tuli bumu? Ekibuuzo lwaki babussaawo? Naam, kutereeza nki? Okutereeza ennyiri kuyina akakwate ku swala? Ye oba nedda? Ansa mugifunye? Bwatyo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah beyanukula ekibuuzo ekyo. Oba tuli bumu? Kuba kuyamba abasaaze babeere nga batereeza bulungi enki ennyiriri zaabwe, so tekiina mutawaana akhadha bikalaami Sheikh rahimahullah. Oba tuli bumu? Betutambula n'ekigambo kya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin bwatyo yanukula nga alaga tekiina mutawaana, kuba ekigenderwamu tereeza ki? Kutereeza nnyiriri. So n'okutereeza nnyiriri amru matlubun fi ssala, nsonga mwana wattu esabibwa abasaaze nga tebannakola ki? Okuzitereeza. Gabanga amakulu abasaaze balaba nga singa bataddewo layini zino kigenda kuyambako. Layini otereera fala mani' fi dhalika, wallahu a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.